Bismillahirrahmanirrahim. Kwaniriza ku Sheikh to Study YouTube channel. Tugenda kulaba etteeka erya nuun eya sukuun eriyitibwa ikhfaa. Nti bw'oba ng'osisinkanye nuunu eya sukuun naye nga ennyukuta eddako ogenda ku nnyukuta eya ikhfaa, ogenda kukola ekiyitibwa ikhfaa. Ikhfaa kitegeeza okukweka, naye ate bwe tubeera mu tajwid kinnyonnyolwa nga hal mutawassita bayina al-idhhar wal-idgham, hala min at-tashdidi ma'a baqa' al-ghunna fi an-nun as-sakin. Nga kitegeeza hal ebeera mbeera, hal oteekawo embeera mutawassita eya makkati bayina, naye ng'embeera eyo eri wakati wa al-idhhar okwolesa wal idgham n'okuyingiza. Twalaba etteeka erya idhhar kebeera wansi mu description, n'etteeka erya idgham waliwo link egenda okutuusa ku vidiyo ezo. Kati ekiyitibwa ikhfaa oteekawo embeera wakati w'okwolesa ennyukuta gy'osoma ekiyitibwa idhhar n'okukola ekiyitibwa idgham kye twagamba ekinnyonnyolwa okuyingiza ennyukuta mu ndala. Bw'obeera ng'osoma ikhfaa khala min at-tashdidi toteekawo shadda. Twalaba nga bw'oba osoma idgham twagamba ennyukuta ogiyingiza mu ndala ate n'oggumiza tokikola. Bw'obeera osoma ikhfaa toggumiza. Wansi mu description waliwo link ekutuusa ku kiyitibwa idgham bw'obeera ng'osoma. Bw'obeera ng'osoma ikhfaa oteekawo embeera wakati w'okuba ng'oyolesa ennyukuta n'okuba nga olinga agiyingiza mu ndala ekiyitibwa idgham, naye ate toggumiza nnyukuta ma'a baqa' al-ghunna, ate ghunna yo ebeerawo oba ekiyitibwa ekinnyindwa. Bw'oba tonnalaba vidiyo eya idgham nkusaba opoozinge osooke ogirabe otegeere ekiyitibwa ghunna, otegeere ekiyitibwa idgham. Bw'oba osoma ikhfaa ghunna ebeeramu, naye ate okuggumiza oba tashdidi tekubeeramu. Ennyukuta eza ikhfaa ziri nnyukuta 15: saadun, dhaalun, taa'un, kaafun, jiimun, shiinun, qaafun, siinun, daalun, taa', zaayun, faa'un, thaa'un, daadun ne daa'. Lino ly'etteeka erisinza ennyukuta ennyingi, era buli peegi eya Qur'an kuteeka obbaako etteeka erya ikhfaa. Etteeka erya ikhfaa mu Qur'an si zzibu kusanga. Buli w'obeera ng'osoma n'osisinkana nuunu eya sukuun, naye oluvannyuma lwa nuunu eya sukuun ng'odda ku emu ku nnyukuta zino 15, oba ogenda kusoma nuunu eya sukuun wakati w'okugyolesa ekiyitibwa idhhar ne okubeera nga agiyingiza mu nnyukuta eddako ku zino 15 ekiyitibwa idgham, naye ate toggumiza kuba twalaba idgham oggumiza ennyukuta, ate ekinnyindwa oba ghunna kyo kibeerawo. Katufune ebyokulabirako. Ennyukuta zonna 15 tetugenda kulaba byakulabirako, tetugenda zimalayo. Ennyukuta zonna 15 tetugenda zimalayo, naye katulabe ku zimu ku nnyukuta n'ebyokulabirako okuva mu Qur'an, okuva mu aya ez'enjawulo. Tutandike ne saadun. Bw'oba osoma ogamba
alladhina hum an salatihim sahun. Bw'obeera ng'osoma mu aya eno eri mu suratu Maun ogamba an salatihim nti eyandibadde asoma an salatihim oba osomye idhar oba oyolesezza nnuuni eya sukun an salatihim oba oyolesezza ate togamba assa an salatihim toteekawo idgham tosoma idgham wabula osoma wakati wa idhar w'okwolesa ne idgham an salatihim obeera nga ayolesa toyolesa ate obeera nga ennyukuta agiyingiza mu swadun salatihim ennyukuta esooka ku salatihim an salatihim kyekiyitibwa ikhfaa okweka nun eya sukun n'ogisoma wakati wa okwolesa idhar wakati wa okwolesa idhar ne idghamun. Katulabe dhalun ogamba sayasla naran dhata lahabe. Mu aya eno olaba nti naran tolabawo nnuuni eya sukun ewandiikiddwa, naye ate ekigambo bw'obeera okisoma mu kukisoma olwa tanwini eri fatha 2 tujja kukola vidiyo eyeeyawulidde nga tulaba tanwin. Bw'obeera wa kusoma kigambo ekyo osoma naran. Kati olw'okuba dhal yeddako ate ng'eri mu nnyukuta eza ikhfaa togenda gamba naran dhata nun ogikweka n'osoma naran dhata togyolesa tokola idhar ate tokola idgham. Nate era nziramu vidiyo eya idhar etteeka erya idhar ne idgham twaziraba mu link mu description weeziri. Osobola okukilikinga wansi mu description wansi vidiyo ojja boziraba. Osoma naran dhata olw'okuba nga nnuunu ya sukun eddiriddwa dhalun ate dhalun ng'eri mu nnyukuta eza ikhfaa. Ennyukuta eddako eya ta ekyokulabirako mu aya tugamba wala antum abiduuna ma a'budu. Antum bw'obeera ng'osoma olw'okuba nga nun eya sukun eddiriddwa ta'u togamba annitum. Nun eya sukun eddiriddwa ta'u ate nga ta'u eri mu nnyukuta eza ikhfaa ogamba antu. Obeera nga asoma wakati w'okwolesa idhar ne idghamun. Antum mu suratu kafirun antum. Tulabe kaafun mu aya ogamba ara'ayta in kadhaba wa tawalla. In kadhaba osoma in kadhaba toyolesa nun tosoma idhar ate tosoma idgham olw'okubanga nnuunu ya sukun eddiriddwa kaafun. Kaaf tugiraba mu nnyukuta eza ikhfaa. In kadhaba bw'osoma inni kadhaba obeera osomye idhar oba oyolesezza inni kadhaba. Obuzibu
abasoma Qur'an bwe tutera osanga nti buli we tusanga nuun eya sukuun buli wamu kubeera kwolesa. Inni kadhaba kikyamu. Ara'aita inni kadhaba kikyamu. Ara'aita in kadhaba watawalla. Katulabe shiinun mu aya ogamba min sharri ma khalaqo. Togamba minni sharri nuunu ya sukun togyolesa ate togiyingiza mu ndala n'ogibuzaawo abula osoma makkati min sharri ma khalaqo mu suratu falaqo. Olw'okubanga nuunu ya sukun eddiriddwa shiinun eri mu nnyukuta eza ikhfaa togenda kugyolesa ate tosoma idgham. Katulabe thaa ogamba fa amma man thaqulat mawazinu. Fa amma man thaqulat nuunu ya sukun eddiriddwa thaun eri mu nnyukuta eza ikhfaa togyolesa togamba manni thaqulat. Fa amma man thaqulat nedda man thaqulat. Wano tulaba nti mani kigambo ne thaqulat kigambo. Bw'obeera waakugatta nga naye ennyukuta gy'oddako okugatta eri mu mateeka 4 weebuuza etteeka ki? Wano nno wenkuwa ne ka tip nti bw'obeera ng'osoma Qur'an kakasa nti amaaso go gatunula ku nnyukuta eddako ng'olulimi terunnabatuukawo. Kakasa nti eriiso lyo litunuulira nnyukuta eddako ng'olulimi lwo terunnaba kusoma nnyukuta eyo, kuba kikuwa okwetegeka. Nzira ku ithhar njolese, nzira ku ikhfaa nkweke, nzira ku iqlab nkyuse, oba nzira ku idgham nsome ghunna oba sisoma ghunna. Buli woba ng'osoma Qur'an kakasa nti eriiso lyo litunuulira nnyukuta ki gyenzirako osobole okwetegeka mu kusoma ennyukuta eyo obulungi. Tugambye ennyukuta za ikhfaa ziri 15. Tulabyeko ebyokulabirako bitono, aya ntono naye ate aya nnyingi ku buli page mu Qur'an. Etteeka erya ikhfaa weeriri. Kirungi bw'oba osobola okuddamu okulaba vidiyo eno oba vidiyo zino oyongere okutegeera engeri gy'osomamu amateeka gano. Towerabira kulayikinga, sharinga n'eri oyo yenna gw'oyagaliza okuba nga atereeza ensoma ye eya Qur'an. Salaamun alaikum.